njagala mwevume okitegedde Kasuku den no full figure den mwevume okitegedde ffe twevuma dda nze navuma dda full figure era naye nanvuma ne muvuma nanvuma bwanvuma nga muvuma muve mu ebyombu mbusimanya tujja kwetwala mu kooti wano tewaliwo bya kooti mujje kooti mu mimwa gyammwe omuntu waba akuvuma muvume ffe tuli eno tunyumirwa full figure wagamba Kasuku talina byamabyo abiyina ate nawe Kasuku jangu otuwe ebyama tukoye ebintu by'okweyisayisaako nina ebyama tobiyina bikubewo nekyo bange entalo zange abantu bazinyumirwa nze sina wenkoma naye musooke muggyemu abaana bammwe full figure saga akulya nga ovuma abaana ba Kasuku ne Kasuku naye ajjemu abaana ba full figure awo beetwale awo beevume muggyemu abaana awo mwambalagane bulungi saagala kuwulira nga full figure otaddemu abaana ba Kasuku ne Kasuku naye tateekamu baana ba full figure kati awo mwevume mpaka kuwulira bubi ffe bajjaaji weetuli kaye Kasuku yayogedde ekyamubadde ku mutima ekirungi Kasuku yayogedde ndastatinga points ze clearly kitegeera Kasuku namwagadde yayogedde with a lot of maturity kakyo kimulumidde ebbanga naawe newe wandibadde ggwe ng'omuntu yeefuula mukwano gwo wano ate enkya wakuddako ng'akuvuma kaye Kasuku bamuvumidde ebbanga abantu abo naye nga Kasuku tayagala kuyomba nabo era nze nga Kasuku buli wasanga ngamba Junior saagala kuyomba na mukyalo oyo naye kyabadde too much Kasuku tayomba abaana ba Kasuku mbu babakwane muve ku baana b'abantu wano musibye abantu ku baana bammwe nate kitwewuunyisa abasiba wavumye omwana wange gwaba abalala oba oteekamu baaki muve ku bazadde b'abantu ebyanjenzeza Kasuku ebyo wano bavuma abaana ba Sayimo nzijukiraawo kisajja kyattu kisayimo tekyogera ne bavuma abaana be omuze gw'okuvuma abaana b'abantu mugukomi nga nammwe mwagala abammwe wano mugenda mukaaba bannange bavumye abaana bammwe ne mukaaba katono mwefukire. Respect people's children if you want people to respect your kids. Respect is universal. It's not one-sided. If you believe in respect, you must respect other people, they respect you. Never what way watch team. Teri agenda kuwa chitibu. Atene chidara mokure. Bantu mwa abamu mokure. Oli mukazi mukuru omeze ebyoya. Oli abulisero bero yomba. Bane mokure eko. Please grow up. Munonyeza nnyo content. Bwisera wolaba ngo ogenda gwa tokyalina content ngovuma abantu from nowhere. Content atuka nakoma. Omuntu otuka ne webulirira n'okula. Ffe tuzze twebulirira. Nze n'ebintu bye nali nkola bye sitakyakola.
nenzize bambuulirira mukulu wange hamu nambuulirira kati mulaba naddamu kumpisa lwina isina mpisa ne baba hamu yampita nambuulirira kati amwe change the person sya bintu byantalo noba oliawo ng'oli akutakula bannange mwebuulirire mukuze like grow up. There is life after social media. Abaana bamwe bajjalaba ebintu bino. Your kids will grow up. Buli ekigenda ku internet tekivaayo. Ne oli mukazi mukulu otuludde amabeere. Gwe wandibadde n'agamba nti bannange Junior wano okoze bubi. Ne gw'ovuma owemula ate toyagala bakuvume. Kalizaawo okawenneewuunyiza ensente. Abantu obateekamu wano buli omu ku internet yajja lulwe. Teriiwo gwe mwaleeta ku internet. Buli omu yajja lulwe. Everybody yajja lulwe. Ate buli omu alina bafollowa be. Junior nina my followers. Maze ku social media emyaka 5. I'm one of the most followed Ugandans ku internet. Like it, hate it. Nsa abantu banjagala naturally. Mbavuma encha ne mbasanyusa. That's me. Ate buli kimu nkikola nkicalculating. If you want to know people who are loved genuinely on this internet, it's me. Nsa abantu bandaze okwagala. Newemba ku YouTube, I have a following. Nwembera ku TikTok, I have a following. Nze nkoze views zesitamanyi. Mpadde abantu emirimu. Abantu balya ku content wange. Nina gwe nali strikinze. Ne obikula TikTok nga yolova. Nengamba munnange bannayuganda bannaffe nabo balye kuki. Navere ku Facebook sikyabeerayo nnyo ne people complaining waliwo n'omuntu omukulu mu government yangambye Junior nga tukyakola video ku Facebook. People follow us. Ne ogendo tukano oli ayagala akuwa ebiragiro. Mbo Junior lwaki ndeka leave me alone. Like nesonyiwa siri mwana wa nnyoko. Ombuulirira kuki. Bwe banankwata ne bansiba olumirwawa. Gwe genda ku police onsibe olaba abananzijayo. N'omuntu agenda nakulumirirwa, omuntu nakulumira. Junior, lekera okuvuma abantu. Mubenvuma muli mu nnyoko. Omuntu aba tavumye nnyoko, tavumye muganda wo. Lwaki oba obyeyingizaamu? Kaimu amatandika okumanyira Shalom. Shalom musajja watto tavuma nnyoko, tavuma muganda wo, tavuma kojjawo. Kikulumirawa. Leke kikulumirawa. Era kunoonya ntalo. Gwe munobera ng'onoonya entalo. Kikulumirawa. Gwotazaala. Omuntu gwotazaala. Gwotaasasulira fees. Byakola bikulumirawa. Genda ku poliisi omuloope. Okola mu poliisi. Abantu abamukola emirimu egitali gyammwe. Poliisi erina unit number bagita cyber police. Wano tulina poliisi ya internet gye bayita cyber crime, weeri unit number ya poliisi. Kati gweoyagala kukola mirimu gya cyber crime toli wa poliisi, gwanoonya abavuma abantu obanoonya ngaani. TikTok yiyo zero company, TikTok ye China, YouTube y'omu America. Guzenberg yakola Facebook yagambako oberawo ng'otumontalinga eno gita kirasi. Is this a kirasi? Mtwina kirasi monitor. Muve ku bantu. Let people be. Nze wano sina gwe ngamba kyakola. Oba ovuma bali kusiba lulwo. Ne wano twinawo ba kirasi monitor. Ne basooka nno batuula erimu nga bawunya amatako. Junior nakoze bubi kwani? Nga ddiru watandika okuŋŋamba ddiru enkoze obubi ne bwenkoze obulungi gwanzaala. Banne mumanyira abantu. Si omuntu nadda wali n'atandika okumanyira. Gwe data si wuwo ene simu yange.
video sizikolera wa nnyoko. Neither do I need your family's assistance. No muntu sebo nakutuulako wakoze bubi ekyo tuwandi kikoze obadde oyagala nkoleki yengu ngamba ngani kuchichiche nino kola kamanyiro kennyini ombuli yandi mwana wa nnyoko nzira ku nnyoko oba gwanzaala n'abanzaala bannemwa omuntu wa meya kuzaala nakuteeka ku nsi watuukira okukulemwa nange omwana muzaalukusa kati gwana nsobola kisirani mbwanaga wa swaitanizm mutujjeko akamanyiro buli omu abe bibye lino eggwanga Museveni yalifuga ali eri n'abaana be nze singa Natasha yankubira essimu muwala wa Museveni nanga nti owange Junior wakoze bubi nyinza wamma okwetonda singa Jeno Muhoozi yankubira nyinza wamma okwetonda nnyoko si yafuga eggwanga lino kakkanya akajanja banne mukakanya akajanja toli mu ruling kirasi